Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Aliku Beyond the newsroom, chokola cha muwendo mungi nnyo nnyini ddala. Natera olwalero nga bw'olaba ku screen yo ye mukyala Nakangobe Jennifer Fullfigure kwoteeka Frank Gashumba. Ensonga lwaki Frank Gashumba atabukidde Fullfigure ate yeeno n'ensonga endala nti Fullfigure ebibye bambi byagenze dda n'okubeera nga bibijja. Lwaki? Ono nno aze yenyigira mu bintu ebyenjawulo era nga waliwo n'akatambi akagenda mu maaso n'okubeera nga katambula nga kano nno ke kamuviiriddeko obuzibu n'ekitongole ekikwasaganya ebyempuliziganya okugamba nti nedda mukyala gwe sokoddeko wabbali. Ono nno omukyala amanyikiddwa ennyo mu kwetaba mu by'obukulembeze b'ebyobufuzi ebya wakati. Ebimu ku ezo ensonga nga ziri controversial to media ethics. Ezimu ku ezo ethics bakugamba nti nno you should avoid political and other activities that may compromise integrity or impartiality or credibility. Kakati munange wanono obuzibu webuvudde. Omanyi nagamba nti ebintu bino ebimu ffe tubikola not because nti tubloginga wabula nga tuli mu kintu oba oliawo kye twasoma. Kakati nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu video soko gimpereka like munenge bw'omala ogiwaka like ate osharingireko ne munno gwenno eyakatwegattako nga gwe munuuni gwo ogusoose okuba nga olaba video zaffe. Nkusaba sooka video gimpereka like wammo subscribing onyige kadaawo okaje mu personalize okateeke mu all ofune notification ku mboozi zonna ze tusayo. Kakati kankuwe video ya Honorable Lutamaguzi ebenga ekigula luggi kyaffe ate tugende ku mulamwa butereevu. Parliament esigazaayo ekintu ekyo etteeka lyesigazaayo okuleeta gye bujja Parliament egenda kuleeta ekiteeso nti baleete ennongoosereza nti Museveni ne bw'anaaba afudde asigale ng'afuga eggwanga lino Uganda. Anti nkugambye eno Parliament gye tulimu gye bujjako Museveni agenda kuyita abantu b'oba lwakitulo oba gundi kyankwanzi oba kisozi abagamba ababaka mbeegayidde mu mpisi z'etteeka nga ne bwe naaba nfudde nsigale nga nfuga eggwanga lino Uganda. Kubanga obuyinza abuwulira, buli watuula abuwulira, ku makuba abuwulira, wonna mu bbanga abuwulira, era ye ensi emulumanya aginywezezza wano kyensonga lwaki asobola okuyita ababaka boolaba abo abali educated aba travelings abalaba ensi embeera gye tuyitamu ffe abalimi gwobeera mu biseera baba webikajjo oyo webikajjo abasogo obalaba bwe babonabona ku mbeera y'ebikajjo abasogo abaali abagagga naye kati tani y'ebikajjo emitwalo 5 kati gwe bw'oyita bano ababaka bo abakulya mu ngalo abakuwagala n'okukomba ku bigere by'engatto yigwe abali excited. Why can't you call a representative from UCDA n'ofuna equal balance oyisa abasirikale be wagoba mu magye bonna bali wali bakusinza gusimanya afanda afuga eggwanga lino afanda atalifa weere ebiteeko biteekawo naye ffe tugenda okubijja tugaye nti ebyo tubiyuze tubisuula eri. Museveni etteeka lye yayisiza agala kulyetinga monopole emwanyi yaffe nga yagigula yagisuubula yagitunda ffe adde eryatufeebye yakozesezza olubondo lw'ababaka b'NRM be bamugambye nti ssebo twala ffe abantu betukiikirira tubaleke nga bakaaba kubanga Museveni's original agenda gy'atera okuyita mission ye is to ensure that buli wali ssente banansi abagobawo n'abaleka nga abuza yagenzeewa anti yagenzeewa Museveni mikono gye yagenze kati oyo y'omu ku baabaddewo era ye ssaabakunzi w'olubondo lw'NRM ono ye ssaabakunzi era ye mwogezi waabwe muwe ekitiibwa kubanga okwogera Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Omubaka Lutamaguzi Ssemakula ono nno nga mulimi era nga bangi kuffe
tusinga okubeera nga tumutegeerera ddala mu bitundu eby'Nakaseke ng'omu ku abo abakyasinze okubeera nga abalimi era abaali batuuse ku faamu ze. Oyo bw'aba ayogera ensonga ekwata ku mmwanyi osobola okugamba nti omusajja ono alina ekinyusi. Kaakati nno Fullfigure nga tukyali ku gwe mmwanyi alina obubaka bwe yavaayo n'ata ng'ayita ku mukutu ogwa media kwakola n'alyoka agenda maaso n'okubeera ng'ategeeza nti ababaka b'opposition be bakyasinze okuba ab'ekizibu ennyo era n'agamba ebigambo bino wammanga Zaake ye singa lumu bakikuba oba oliawo ne kifa ne tukiwona. Era ebigambo ebyo ne bibaakingibwa omukulu amanyikiddwa nga Minisita Kabuye Kyofa Togabye. Naye ngenda kuwa video ye ogirabe kansooke nkwe ebigambo bya Fullfigure omanye wa we yagendedde maaso n'okubeera nga oba oliawo asilandalinga n'ava ku ethics za media na biki by'olina okukola nga munnamawulire ali professional. Uganda njagala bakimanye mwe kizibu ky'eggwanga Uganda abeefula nti muli ku opposition nga temukola government eri mu buyinza. Ekisabo kituuka ekyokuyisa etteeka lyemwefula nti mulikanya ng'abantu mubajja kukigendererwa nga muteekawo ekibeerabeera. Naamya mukazi agamba tulina mu nzikiza bannange tuli mu nzikiza bano bagenda tukwata mu nkwawa. Oli mubaka wa waggwani yakulonda okusa ekintuntu olwedde babaka bannabba obajjako like value y'obubaka bwa paliamenti. Zaake bakube katono tusaba bakuba mukubenga amateeka agafuga munnamawulire ali profession gagamba nti tolina genda mu maaso nakubeera nga weesigama ku kibiina kya byabufuzi n'ekimu oba oludda olwa gavumenti olufuga oba olw'opposition. Olina okubeera nga oli independent osobola okubeera nga owa amawulire agatuukiridde nga tegalina side kwegeesigamye. Amateeka amalala olina okubeera nga okuuma values z'abantu. Then ekirala olina okubeera nga byokola byonna bituukiridde kye tuyinza okubeera nga tuyita accuracy. Then n'ekirala ekimu ku ebyo ebisingira ddala okubeera ebikulu nti toyina genda mu maaso nakubeera nga okwata any token oba omugaati gwonna okuva eri oludda olumu okisobola okubeera nga kikuleetera okubeera biased. Kaakati Madamu Fullfigure Nakangobe ago gonna amateeka yagenze dda maaso n'okubeera nga agamenya. Kyokka bino nno bibadde bikyali bwe biti nga ne minisita omulamba n'agattako ebigambo bineeno wammanga nti ye singa ye yakubye Zaake naye Zaake bombi abaanukudde era ensonga lwaki nkomezzaawo ebintu bino ku kadde nga kano. Kankwe minisita ono Kabuye Kyofa Togabye owulire ebigambo bye then nkuwe Zaake ate owulire Frank Gashumba engeri gye bakubyemu knock out. Lebo Zaake kikolimo eri parliamenti ya Uganda kyenyinyalwa eri parliamenti ya Uganda kisirani eri parliamenti ya Uganda kikigambo kyembanyongerako abantu bategeere amubaka w'abantu ate mubaka ki akikira abantu ba mitano n'abantu bakikira tebamanyi nti abakikirira. That's the problem. Abantu b'Emityana municipality bagwa ku kizibu era abamu bejjusa abamu tebakitegera na kye baaliko tebamanyi nani abakikirira. Kati omuntu oyo omusajja mukulu honorable Francis Butebi Zaake akubiddwa ngumbi Zaake ate yamukubye etono mbakubanze mbadde nino mukuba engumi ezi right and up and left. Yes abakola ki mbakubanze mbadde nino mwa right ne left kubanga tategeera izi dwanzi izi jese kintu kiryawo kisuju. That boy is just a nut and he can poop. No. Nyogire kigambo. No, I'm telling you. Ereze toswa kungamba nti muite honorable for what? Echo chichiria uchisekererwa ni can poop. No, this his reasoning capacity cannot go beyond his nose. Abasajja ba Musalim, ba Idi Amin Dada, ba Milton Obote, ba Osama bin Laden, n'abalala abasajja balinja sabiggunga ensi bonna ebatya ng'ensi bonna ebatenda okubeera abasajja enjasabiggu. Naye kaakati zembuyaga ezikaza engoye. Ebigambo ebyo bitegeeza ki? Omubaka amanyikiddwa oba minisita Kyofa Togabye ebyo ebigambo byagenda mu maaso n'okubeera nga akozesa n'okubeera nga voola omubaka Zaake
byonna bigendereddwamu okukakanya n'okutyoboola ekitiibwa ky'omuntu ekikolwa kye tuvumirira naye ate era tumujjukiza nti ne woofiisi gy'atuddemu si yagisooseemu oba oliawo kaakati nno njagala nkuwe ku bigambo bino ebya omubaka Nambooze Bakireke. Zaake yasituse mu katebe tulina obutebe awo obutulako ababaka abalina obuzibu bw'emigongo nze wentula Zaake waatula n'omubaka basaalirwa twali tutulaawo ne maama Cecilia Ogwalu ye mukama n'amuyita kaakati ezo ntebe zaffe era tutuulawo lwa nsonga za bulwadde kaakati Zaake era we yabadde atudde bw'asituka aloope gwe yabadde alaba n'emmundu ono akolo n'ava eri n'ajja entebe n'agituulamu ate najjako n'omuzindaalo Zaake gwe yabadde ayogererako kubanga epeesa eriteekako omuzindaalo luli mabegaawo ku katebe era mu kamera emu eraga Zaake ng'agezaako mugamba nti waayo omuzindaalo guzzeeko naye Zaake sipiika n'amugamba nti jangu oyogerere eno mu maaso n'asooka agenda ayogera ensonga ye bw'aba akomawo bali ab'NRM bamuwogganira bamugaana okukola ki okwogera bw'omulaba nga yeesammula yabadde yeesammulaku ababaka baaki b'NRM naye kati bano we batandikira akatambi bakubuzeebuze nti nno Zaake yayingidde mu palamenti ng'ayomba n'agenda asitukira mu Akolo era olaba bwaddayo wali awo Akolo yamazewo ebbanga ddene ng'akyamugamba leka nawe entudde era nawano yamusindise Zaake kituufu yanyiize naye yasindisa Akolo ye najja atuule Akolo kwe kumukuba ebikonde ebingi ennyo ebyo ebyasukkiridde. Tetugenda kubeera nga tuwagira ekikolwa kya Honorable Zaake 100% nti yali mutuufu okubeera nga asindika Akol naye ate era kinajjukirwa nti Akol yayiikiriza Zaake era yagenda mu maaso n'okubeera nga amukuba nga Zaake tazizaayo kakati nno bino byonna Zaake abyanukudde naye n'agamba mwali mwagala nfe naye ne kaakati nkyali mulamu ate nja basoganya paka kuwulira bubi n'abaami abali n'abavubuka bali eyo nga temuva ku maviivi mubeera mufukamidde mubeera musabira omubaka wammwe era olwantuusizza mu ddwaliro badde bamanyi ngenda kumalayo ku luno mwezi mulamba ku luno kati nakuba ndi mugumu namazeyo kumpi ebiro 2 bitya nemba nga nzize engulu era mbakakasa nti ne banaakola batya embeera gye mpiseemu byonna byempiseemu na byonna bye bankoze kiba kitegeeza nze sikyafudde nja kubeerawo paka ndabe ku Uganda enki era mbakakasa nze yenza omu abadde okuyingira State House nga tumakinga bwe tutinga Kyagulanyi nti ye president era bamaama mbakakasa mu Uganda empya ensonga ezigenda okusooka okuteekebwa ku mwanjo president Kyagulanyi zayagala zammwe abaki kubanga mwami Museveni kyeyasooka okutta ze bayita cooperative unions mwe mwabeera kati nno omubaka Zaake agamba nti keetonye kagwake wagenda mu maaso n'okubeera nga alemera ku nsonga ey'okuzoganya n'okubeera nga alwanirira emmwanyi y'abannamityana bannayuganda nga ye agamba nti ebyo nno ebikolwa tabiwagira kakati nno ebigambo bya Franka Gashumba bibino wano kambikuwe then ate nkwongere ne omubaka Joel Senyonyi Bisekes. Video ya Zaake temwagiraze yonanga bweri mwatemyeko katundu. Zaake microphone ye bagijjako. Speaker namugamba akozese endala. Bwaddayo mu ntebe n'asanga oyo omubaka Akol. Ebikonde Akolo be yakuba Zaake ng'obukyayi Akolo bwalaga ku Zaake bujjuza loole. Yes. Behavior ya Zaake nyini nchamu nchamu okudda nayimiyana nga bwalaga nti ngenda kubakuba ne video zo nezibadde ziragibwanga parliament ena bakutandika as if lutalo mwababaka oba muyina amaanyi mangi tuba deploying Somalia UPDF enonya abantu be deploying Somalia tebalaba usiteke parliament tekyali nti it's ye tempo yabayivu yokuteesa mukwano gwange Jacob Olanyawo mulemirembe yaŋŋamba nti bwatuno ya Hansards zemabega yewuunya okitegeera walabye obukyayi obw'amaanyi because bwabanga Zaake akoze ensobi panchi ezamukubiddwa nga 8 within a second ate ne Zaake alina okwegendereza
Zaake genda mu record za Uganda teri mubaka akubiddwa nga Zaake. Ebigambo bya Frank Gashumba ebyo nno bwe bityo bwe biri ate Lop Joel Senyonyi Besekezi bwati bwagamba Parliament olaba security yali waawo fina batuchecking ne speaker ne bamucheckinga ndoza yagamba nti kale naye kanebuzabuze banchecking so that abaka bano tebemulugunya nti babacheckinze nnyo olaba ne speaker nange mpise mukuuma kale fina batuchecking security yali waawo kakati bano bakanyama security eyo bagiyitako batya ne bayingira Parliament ne bayingira ne mu sector eserezo wetutuula kubanga mu sector eserezo eyo babaka bokka bakirizibwa okuyingira n'abakozi abalina okubeera ku lunaku olwo si buli mukozi njayingira waawo kakati bano abafuna access eyo yonna bwabanga si ba security njamugamba kale nizo kuba nali mukyamu kubayita aba security kati tubuulire baali baani kubanga yegwe akulembera Parliament eno ekibuuzo njagala nakyakiddemu tagenda kumponda munange ayinza okwebuzaabuza naiteri kakati Senyonyi agambye nti aba security bazze mu Parliament ne bafulumya ababaka ne bakujjako amataala ebyo bikyamu bisiimuleko njagamba kale kanzikirize nti nali mukyamu si ba security baali baani tubuulire alina okiddamu ekyo ekibuuzo so ne bwena nebuzaabuza atya tajja kumpona mukazi wattu yeetegeke wawuliddeko ku Parliament bwegenda okukwata ensonga ya Honorable Francis Zaake n'omubaka ebigambo bwe bityo bwe biri biwanvu ate era si biwoomu nnyo kigenzi wala okujjako okubeera nga ababaka bonna tubakwasa mutonzi kale kambasiibulire wano baana ba taata nzedde nenkusaba video giwe like ate gwatanaba kutwegatako mu butongole nkusaba soko subscribing ensonga tuzitambuze malidadi kabisa tusinkane mu video yaffe eddako mbaagaliza ebyo bye munjagaliza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.